banage Dickson akasawo kabye banage omukazi ngeri spirit gyakozesezaamu banage Dickson yajja misinde n'akasawo banage natuuka wano erudda anya kudda akasawo mulimu ki ebirowoozo byonna bibeera mu kubba njagala olabe abaali wano banage emabega tanalengera kiri mabega banage bakayise mala Sesimba Tadeo ne Seruwo Brian bonna bebakateekateeka njagala olabe nagambye tandika butandisi tuli ku kitundu twali twakayimirizaamu ebbanga naye kati yessaawa tugenda kakuba ku episode zonna mwana mulenzi Morgan yali ateezedde rudda kaana kawala ka Natalia awulira akafa naye kaana kasomero I understand. I can see you are rushing home to help mom and do yagamba nti ndaba odduka waka kugenda kuyambako maama na mirimu gya waka munange njikola buli kadde buli lunaku mbeera nkola emirimu egyo nno yambako maama. Life is not all about books and school assignments. Yamugamba naye olaba obulamu buno tebuyimiriddeewo ku bitabo nawo muwaaka gwe bakuwa ku ssomero. You just need to cheer up and be happy. Munange olina okuwummulamuko n'ogendako ku zi parties dinner n'obeera ng'owummuddemukko si kumalira budde mu bitabo. Bamisomo gyalema bo bamanyi. Fair enough, we can maybe grab a cup of coffee if mind. Ati no yagamba tusobola okugenda tufunayo ku kikopo kya chaayi tunywako ko nituleko ko okulya kana kawala kana akagala naye ko banange oba ko munange kabeera mu bitabo byako na school assignments. Njagala olabe ali mu kasenda buli kumacha abeera akateega sako na kawungeezi ate sitayogeremukko nako. You need rest. Munange olina okuwummula notabeera mu bitabo naawe Natalia. Amugamba munaye kale tujja kuddamu tulabagane kyongambye nga kirowoozaako akaana kano bannange bibalumu mukama n'akampa kama ajja kukampa lazima tufuka buli yapulira kankuba Morgan byabeeramu byalowooza akateega ku makya saako n'olweggulo njagala olabe firimu bagiise mmala olina vijje edike nga bulijjo newayo kakutuusaako nagaye tugenda kuzikuba ziri 12 tugenda kutalika tugenda kunyumirwa twadde ewaka ewa mama Natalia omumbejja wange yagamba omumbejja wange kulikayo sweeti kazi katukali kakomeo munange oli otya maama munange nsanyisa okulabako muwala wange Natti muwala wattu mukazi wattu munange akaana kakenyumirizaamu yagamba munange nga bulijjo Natalia okwata obudde totera kusussa mu budde kandabe essimu yange n'essaawa ate kikima maama ate kiki munange mwana wange oli mulungi tosusizaamu jasitera osusizaamu akadakiika kamu leero osusizaamu eddakiika leero mwana wange osusizaamu eddakiika naye nga bulijjo buli lunaku mukazi wattu atera okuddanga obudde bukyali just wali Morgan wamuyimirizaamu oba oli akadakiika akamu wakatwalidde munange maama kangende nkoleho muwaaka wange era nkulaba nkulaba munange ugambe maama yanyumiriza mukaana ke kana akato ka Natalia kagala okusoma atali ekyo kyejo otandise ofuna ekyejo ozuukuka leeti weeba kato yagala kuzuukuka anti byebituukawo kasitokola ebintu mu budde obutali bwabo kati kansooka nkole kuwaaka kale naye sooka omala okulya ku mmere ate ogenda bugenzi kukola waaka nga tolidde ku mmere kale kansooka nkyusa engoye kale kyusa engoye nange nga bwe nkujjulira wano ku mmere kugambye maama kaana kawala kana akenyumiriza mukazi wattu yasigala akatunuulidde omwana wange oyo kama atubikkeko akasubi njagala olabe katuba tuli wano waliwo yajja akaba Dickson ate kati abadde ki eri gye bamukubidde mwabalaba abafunikira akatundu ak'okubiri ubadde ki
mutabani bamukubye katono bamutte bamangude mu babbi ne bankuba ne banjokola Babbi? nga bali bakubi ne bankuba ne banjogoloza ne banzibako buli kimu ekyange kyonna nze kola mbadde nkugulidde n'ebyokulya nga ngamba kantwalireko maama wange kale balinzibye ne banziba nenzikiriza ndi nno zanzibye ne batankuba. Dickson yajja akaaba munange mama bankubye senta bulotize nanzena ne bazaasa ne bandinkubye ne bandekera amagezi agatoola naye kati byonna binkubye mama. Musajja mukulu naye alina ekyejo kububi kwatudde naga bamuyita Sessimba taddeewo naye muzannyi mulungi dabayo engeri gye bamukubyemu bannange mama. Eri gye yagenda okubba yali alowooza tebajja kumulaba naye munange katooke kamugamba munange kannyina jja tugende nkuwe ku mmere n'agamba emmere munange mpozi ng'ogenda kumpa mmere yonna nze saagala kulyawo katono. Maama yagamba ogenda muwa mmere obadde ki bamukubye njagala olabe maama yagamba talina mulimu gwakoze yakedde bukeezi kugenda gweyagala kumuwa mmere tojja kumuwa mmere tanaba nakuleetera wadde amazzi katonda wange. Kati nno Dickson yagamba mama we ne mwannyina nti abatemu bamukubye era bamuteeze ne bamukuba naye ffe abafundikidde akatundu akookubiri twategedde kiki ekyakubizza mwana mulenzi Dickson waliwo yabadde agenza okubba galowooza tebamulaba. Njagala olabe yagamba munange mwannyina ze nkwagala nnyo gwampolereza ogenda nakumpa ekyo tewali agenda kuwa mmere togeza n'omwe emmere yange gwe nattalya togeza n'owa Dickson emmere yange kireke ki njagala olabe mu bulumi bunuma tegenda kuwa mmere neweekaabya ebiziga byo oba batemu bakkubye gwamanyi kugambe ne maama ono si mwangu njagala olabe maama yagamba nti ne bayibuli ekyogera bw'oba tokoze n'okule tojja kukola. Maama wakiri banyambe bampeeyo kamera oma mwannyina zinkwata akompola nkwata akontwaleko mu nnyumba maama bampe kamere naawe maama nzizewo we bakubye. Musajja si mwangu mugezi njagala olabe maama yalemerako n'amugaa togenda kulya mmere ssebo osaaga tolina mulimu gwonkoledde wadde n'okuleeterayo ekidomola ky'amazzi osiba otaaya ayokedde kufuluma kugenda kyokka okomawo ozungana ogamba mbw abatemu bakubye baba bakubye gwamanyi maama bampeko mmere bwakirinzizeewo we bakubye. Mwannyina yamutwala mu nnyumba agezeeko okumufunira kamere njagala olabe nagayo tuli kummala The Loving Ghost akatundu akookusatu tudde wa mwana mulenzi Morgan atuddemu wano ku bitebe bye ewaka abirowoozaamu. How do I begin to get her attention? Every time I see her, she's buried under a pile of textbooks. Ali mu kwebuuza kana kawala kano bannange nkoze ntya okafuna buli kadde bwenkalaba kabeera kakutte ebitabo kaba kakutte ensawo kabeera kali mu bitabo kusoma nyinza kafuna ntya mutufu mpulira nkeegomba. Musajja waddu takwanye bitooke bye bigwa. But I wish she can notice there is more to life than just. Njagala olabe yagamba munnange omwana ono singa n'akimanya nti mwagala oba luli kyalumu n'amanya nti ddala Natalia Mogani amwagala. Verse of knowledge. Musajja wattu abeere n'abirowoozaamu njagala olabe nage tuli kumala. Empty page waiting for her to write up to. Wabula gwayagala okuzannya firimu nagambye kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo ku sikuriini yo oba oyagala kwegatta ku English Films kuba ku namba z'essimu eziri mu kutambula awo. How do I make her see me as more than just a student? Yagamba nkikole ntya okumanya oba kana kawala kano kalabe kaba kandaba nti mu butuufu amazima nkaagala. I swear. Naye mu butuufu ndayira akaana kano nina okukafuna. Abeere naakulunguta nange mmeserumu omutwalo ali mu nkuyanja y'ebirowoozo ali mu kuba bufaananyi akaana kano nkafunye ntya kanataliya. Njagala olabe twadda ku Dickson era atudde erudda muto we yamuyingiza mu nnyumba amufunire ku kyokulya
oluvannyuma lw'okukomawo agamba mbu abatemu babadde bamukubye bubi nnyo. Nsajja wattu yadda ludda atudde kakeeka ali mu kulowooza. Yabirowooza n'agamba nti yaŋŋambye bwe tewalina omu agenda kundaba singa naakozesa akati kano ke yampadde. Naye nakikoze. Kiki esaategedde mazima ddala. Naye bandabye. Baakuzaayo. Yagenze ku muliraano okubako kyabba ne kamageke stick kagamba nti ke bamuwadde naye ani yakamuwadde. Njagala tukakwata empola byonna tujja kubitegeera. Kati nno yaddayo n'agamba oba kati nakassobezza. Lwaki bandabye? Ewaka bagambe nti yagudde mu batemu naye ffe abalabye akatundu akookubiri wano we twakalabidde mwana mulenzi ono we yazze ng'asooba mu maka ga nayiba. N'alingiza nga tewali amulaba kyava akwata mu nsawo n'ajjayo kamageke stick akati kali kagamba ke bamuwadde n'akasenya ku mannyo mulundi ogusooka. Njagala olabe. Bwe nasenya akakati kano tewali ajja kundaba nja kusobola okubba. Kati naaba ali wano akati kamusimatuka ne kagwa wansi. Kabadde kagudde. Nasooka ne yeebuuza. Naddamu n'asenyaako omulundi ogwokubiri ku kati kano kagamba kamagiki stick. Naye akati kano yakajjeewa. Njagala olabe yakati kano kategeeza ki okakozesa ki ekikutuukako. N'akazzayo mu nsawo butereevu. Njagala olabe kati no kyava asooba mpola mpola ayagala kuyingira mu nju y'abendi kola ki? Njagala olabe. Musajja watu yajja asooba mpola mpola. Musajja ate mwali mu nnyumba n'abikulawo kateni mpola mpola. Mwana byenjagala mwebiri muno kyava alingiza. Mwebiri muno neyeseresa mpola mpaka munda. Abadde abirowoozaamu kyazze kitya okubanga omusajja yandabye. Sibanga nasobezza eddagala lino. Yadda mu kwebuuza mazima sibanga nasobezza eddagala lino. Kijja kitya ng'omusajja yandabye ne bankuba n'emiggo. Ojasigaddewo ne gikwata ettaka. Ali wano atudde abirowooza. Yaŋŋambye naye yaŋŋambye bwe mba neetaaga okwogeramukko naye nsooka abirowoozaamu okwogerako naye nzira mu kifo ekyekusifu wano we batandaba ne muyita nenjogerako naye. Ani gwe agamba amuyita? Kati no kyava alingiza erudda. Agambye nti oli yamugambye bw'aba yagala okwogerako naye hadde mu kafo ak'ekusifu amuyite. Kyava akwata mu nsawo ye n'ajjayo akati kagamba ke bamuwadde naye ffe tetunnamanya ani yakamuwadde era akati kano kategeeza ki. Aba akajjayo Natalia kyava ajja n'ekitabo kye era bannange munange baaba abaita nakayisaako kyava akazaayo mu nsawo. Mbadde manyi munange baba weebase kituufu manyi muna amaaso makawo temuliimu wadde otulo. Budde bwakiro yamugamba muna
I can see the way you pretend. Katoke kamugamba munange mbulira baba walabika waliwo ekikutawaanya nkulaba webuzaabuza era toteredde. We'll talk about it tomorrow. Baba tujja kukyogera mwannyinaze tujja kyogerako olunaku olw'enkya. Amugamba munange baba sula bulungi. Tugenda kukuba mbaga. Munange muto wange bajja kukuba embaga njagala ofuna ekisajja nga kigagga kikuba embaga nange nyambaleko ku makooti. Osamba gawuni. Munange osamba egawuni baba. Abuza abadde alina kayagala okuteeka mu mannyo kayagala okusenyesa. Towe namusanga wano naye katooka ng'onyirira. Munange baba onyirira bale kunyirira katooka nge kanatti. Don't forget our mission Njagala olabe. is to build a strong family. Kamugamba munange baba teweerabira ebigendererwa byaffe Kale. kuzimba famire yaffe Mama. ate ng'eggumidde babe nga ffenna batwegomba. Baba naawe okimuto wange mwannyina naawe okimanyi. Mateeka. Eh. Olowooza sikumanyi. Omanyi bwe nnyambako ma. Njagala olabe. Tobaawo bw'obeera ku ssomero. Okimanyi mwannyinaze ntera okuyambako maama naye gw'obeera kubeezi ku ssomero tomanyi ki kyenkola waka wano. Nti werabira omukiza eddagala. Of course I will do that. Njagala olabe. Yamugala teweerabira okumira eddagala munnange Dickson. Sister. Ekyo nkimanyi naawe baba nja kulimira. Yeebuzaabuza nno mwannyina amwegobyeko alina akati kayagala okukozesa. My little sister. Ne katookange kona kanyirira n'akalingiza nga kabuliddeyo n'atandikira we yakomye. Obuliddeyo n'akaba bamuyita Sessimba taddeewo original names akuzanyidde nga Dickson mukana mala ketutandise olwaleero. N'addamu n'abirowooza. Twadda ku mwana mulenzi Mogani buli ku makya akeera kujogingamu wano erudda sako ne byediseetise matu ne byediseetisi bye najja nga ajoginga n'atuuka wano n'atandika okuba push-ups. Njagala olabe ku makya n'akawungeezi akeera kujogingamu kudduka. Njagala olabe kati mu kaseera ke kamu ne mwana muwala Natalia yali agenda ku ssomero mu kaseera ako yajja atambula mpola mpola. Abamuyitako we bamutunuulira mukazi wattu ebiseera ebisinga abeera mu bitabo abeera ku ssomero. Yajja atambula mpola mpola mukazi wattu alabe ng'agenda ku ssomero. Musajja wattu Morgan naye ali ludda ali mu kujogingamu. Njagala olabe mukazi wattu ajja atambula mpola ayite eno makuba amatono agende ku ssomero. Yes, madam. Ate no Morgan yamusisinkana. I'm okay. Anyway, mpe nsinkano. What is a sinker? Hey, you don't know nsinkano. You know our ancestors used to say that when you meet a person, the same person multiple times in the same place, abaina okubako kyakuwa. So that simple gift kyakuwa gye bayita ensinkano I need mine. I've never heard of it. Njagala olabe. I was asked my mom. If she says yes, tomanya. Next time better. Okay. Ugambe mwana mulenzi Morgan. Have a good day. Kana kawala kano. Akafa mutufu kamukuba. My best friend. Kamda munange beera n'olunaku olungi. Agamba lindako. You know,
I like the way you chase your goals. Yamugamba mutuufu ebikolwa byo binkuba n'engeri gy'ogobamu oba munaye gy'oyagala okutuukirizaamu ebigendererwa byo. Njagala olabe tekamuwa nnyo obudde musajja wattu Morgan. Yakagamba munange bye nako ne kamugamba bye munange weeraba mutuufu kana kawala kano kamukuba mwana mulenzi Morgan. Bamuyita Sendagire Emmanuel original names akuzanyidde nga Morgan mu firimu eno. Twatandikira ludda ewa mama Natalia mukazi wattu atetenkanya kubaako kyafumba kutereeza kyakulya wano n'ateeka ebipapula munda akuma ekyoto mukazi wattu abe nga ategekera abaana be naye kennyini okubeerawo. Nagaye tuli katondo kaakuna nga bw'omanyi embeera y'ekyavu mukazi wattu afumbira ku masiga. Njagala olabe omuliro gwakwata mukazi wattu ne seppiki ogiraba atetenkanyiza abaana be. Njagala olabe nagamba etandika butandisi oli ne vijje edike ku makya mwana mulenzi Dickson yafulumayo budde bwatangadde dda ye bwazuukuka n'okuyayuyayayuya nagaye bamuyita Sessimba Tadeo original names n'okwegolola ne yeegolola musajja wattu saawa nnya tannaba kuzuukuka oyo gw'olaba kati nno lwazuukuse. Njagala olabe nagaye tuli katondu kaakuna najjayo ebigatto bye wano kyava abiteeka mu bigere yayita maama kazi batunaga naye bannange mambe yasaze dda obwedda oba webasezu katonda wange maama yamugamba webasezukuka maama mbadde embuuza naawe mambe yasaze sobola kuuza ssaawa zino mbuzino mbwe mambi esazi ezino essaawa obuuze mbwe mambi esazi. Maama yamugamba naye gwe mutabani oli mulwadde wa mutwe saawa zizino nnya ng'owuza mambi esaze oli mulalu. Mukazi wattu yeewuunya bakuzuukusa oli mwana muto. Njagala olabe musajja wattu yagamba maama naye ne mutanzuukusaako. Maama yamugamba bakuzuukusa oli mwana muto gwe oba gwe nnyini mu maka muno. Mwannyinaze wadde agendera ku ssomero teyanzuukusi. Ye munange ye mama baba Natalia ye nga yagendedde ku ssomero nga teyanzuukusizza. Bwe bakuzuukusa essaawa ezo ojja kugamba nti obudde bukyali. Maama yamugamba bakuzuukuka ku ssaawa 12 muwala wange zaagenderako ojja kugamba obudde bukyali. Nazzi kuno njagala olabe omwana omulenzi mu maka mujaganya musanyuka mubula nakola pati. Maama yamugamba naye mwana wange onsobedde Dickson nunuzi wammwe bwe mbeera edda batugamba nga obeera n'omwana omulenzi ewaka weesunako kubanga emirembe gibeerawo ogamba munange tuzadde omwana agenda okutuyamba naye gwe Dickson tolina wadde kunnyambayo wadde okundeetera ekidomola ky'amazzi oba okunsenyeza enku onyamba kiddala mu maka gano Dickson okeera kutaayaaya kufulumamu okuze odda kawungeezi. Mwana wange Dickson kimanye nti okuze teweeraba ng'ofuuse engalo bunani ne gwe tolaba nti munnange tolina kyokola ofuuse engalo bunani mwana wange Dickson tolina ssanyu lyompadde Dickson munnange. Sajja tuyagamba maama nga lwaki sikuwa ssanyu. Maama yamugamba Dickson wafuuka ngalo bunani tolina mulimu gwonna gw'oyagala kukola okeera kutaayaaya kuzuunga kuleebuuka. Maama yagamba munnange mbeera ntawaana bwe nsika bonna mu ngodi buddigida sako n'obundaazi ne bupaani ne gwe tolina kyoyiiya okimanyi ti oli musajja mukulu okuze. Butasiima ki gwe omusajja omukulu bwe nkugamba okuleeta amazzi oleeta okwata lita 5
gyogenda okalakala maama yatabuka toyina nansi yamugamba nkugamba okuleeta amazzi Mwana ow'emyaka- okwata kadomola katono Gwe we- ogenda olaakalaakanaka ne kalita 5 just naye gwe omusajja omukulu yanditutta ebidomola 2 ebinene lita 2 n'obireebeesa otwala kalita 5 kisajja kinafuuwaka yakiraba nno ng'akyali omwana omuto sebo koleke onaaba kyenkanaki onaaba mazzi genkanawa oluusi n'aba liita 4 kitundu oluusi liita 5 kaakati onaaba liita 4 ekitundu kati liita ekitundu ekyo ekisigadde ku liita 4 ekitundu kyenfumbisa era kyekyoza n'ebintu sebo gwe bw'olowooza wano bwe nkugamba ogenda okutambula njagala olabe mukazi wattu yamugamba naye Dickson ye maama owezi onaaba liita 4 liita 5 naye ate n'amazzi g'oleeta kitegeeza g'oleeta gonna abo ogamalawo wekugamba okutambuza obundaazi ne bupaani toyagala naye kati gwe Dickson onkolera mulimo ki nze bwe ntambula bwe nti abantu bensooka okuyitako kasita bagaana okuganga mmanyi olunaku lwasaze musajja wattu yagamba munange maama nze wentambuza bupaani obwo kasita mpita ku bantu nga tebanguzeeko namba olunaku lufudde era nga mbikomyawo nze siina gatambula nga tebangulaako oyenjera njagala olabe maama yamugamba oyenjera n'omalako ekyalo kino n'omalako kiri n'ogenda ku kiri n'ogenda ku kiri n'okomawo wano ate n'onsaba ekyokulya nga tolina kyonkoledde Dickson lwaki teweddako mwana wange mukazi wattu ali mu kubuliriramu mutabaniiwe ye mukulu ewaka wano naye alinga yasembayo ate obuto engeri gye yeeyisaamu mwana mulenzi Dickson yadde erindaze ojja kundabaka maama yamugamba ogezanga n'okwata ku lindaazi lyange oba n'ojjamu erindaazi eri ojja kundabakampamu kwata ekidomola ogende ku luzzi yanguwa katikati yakwata lita 5 era okutte lita 5 Dickson mugambe kwata lita 2 Dickson bannange kati no yakikwata n'obusungu nazaala kiki kino bannange wenazaala omwana omulenzi netta mukama weebale wampa sajja naye maama makuluwa njagala olabe kati ku luzzi twadda wa mukyala Nakasi naye mukazi wattu yali asena mazzi mukwano gwa mama Natalia njagala olabe era wa ku kitundu ekyo mukazi wattu najja n'asena amazzi mu kiriita 2 ye ag'ekimira naye no mama Natalia ayina ebivubuka ewaka ne muwala we omukulu yate itabani we tirimuleeterayo wadde ekidomola ky'amazzi n'omukazi wattu ye yeekimira amazzi ge olwamala n'akitwala n'akiteeka erudda embeera yeeyo n'agambye tuli ku mmala tuli mu katundu kaakuna olina vijja edikke n'agamba tubadde tubulinda bwonna naye akaseera katuuse kali tugenda bukola tugenda busumulula era tubusumuludde mukazi wattu kyava yeetikka ekidomola engata ate tezungulukuse naye bannanga ale singa ninayo eryana erirenzi nga mama Natalia yeno bamukimira amazzi kubeera eri mukazi wattu naye munange naye asiiba ayomba nattabanirye njagala olabe katono Dickson gwe batumye ku luzzi yajja asoonookanga ekkovo kugabe bamugamba okukolewa katayagala bikola ajja atambula n'ekidomola kiriita 2 mukyala Nakasi naye yajja yeetisa ekidomola kyava ku luzzi munnange atalina mukamwana yekamwana yekka talinayo wadde mwana omulenzi kyava atambula naweta ekkoona wano kati aba agenda neyekoona noono omulenzi Dickson neguzotegeera bulungi omala gankola otambula tolaba otunula waggulu otambula ojagala olinga nsawo y'amanda otunula butunuzi waggulu otunula wansi munange nsonyiwa njana kasi nsonyiwa nkusonyi omukulu ntegeere kyobadde obadde kyogamba
Lero buchavu. Njagala olabe. Okute ku kidomolo. Yagamba naye gwe Dickson. Otambula butambuzi olinga nsawo y'amanda. Amanyi we. Lero okutenda ku kidomolo ekinene de Dickson. Tetonyi. Ujja ng'otwala lita 5 lero enkuba keetonyi ogenda natokesa omusana. Nagambye ensonyiwa omukyala nakaseera ekyo tekimala. Ng'omuntu omukulu sina magezi kubuuza kyoba. Maama nze ng'omuntu omukulu sina magezi kubuuza ekyo. Sina lukusa wadde lukubuuza nti olwaki otutereta 2 maama. Gwe weeraba okuze. Nsaba. Kwata makubo go nange kwate makubo go. Kajati amugamu nange mukyala nakasi. Mbadde nkusaba. Kwata makubo go nange kwate makubo gange. Njogere nyangu. Kaza tuyagamba ogambye eki? Mfe ku mudaala gwa. Munjogere nyango. Kyotegeeza mfe ku mudaala gwange. Sina kukumanya biki bikwatako. Kitutte. Bote bo. Mudaala gwo. Yamugamba kale. Mukyala nakasi boba bote bo kitutte. Kati fa ku mudaala gwo. Tambula butambuzi. Towuliriza. Njagala olabe. Kaza tuyagamba tambula butambuzi owuliriza abantu bakulu kye bagamba. Edison wabaaki. Agenda bugenda. Mama Natalia nga yasalo. Nakulabirawo toyina. Nakulabirawo nga toyina mwadde empeke y'empisa gwe kivubuka gwe. Kuzunga buzunzi ku kyalo obwongo wabuleka mu ttaka. Onoone ku mugamba atambula. Njagala olabe. Kivubuka kikulu bakigala kitambula butambuzi tambula butambuzi. Mama Natalia kale ng'ozaala erivubuka ng'eryo ng'olowooza ozadde n'obeera muleeba. Ogambye omukyalo oyo si mwangu. Mukyala nakasi. Naga bamita Nalukwago Florence original names. Nantongo Florence original names. Kakati nno Dickson mama we gwe yalese waka aba atudde wano ku makya nawulira nga kamunguluza amukubye n'omutwe gumutandise. Mukazi wattu kyava atambula mpola neyekwata wano ku mulyango afulume wabweru. Awulira kamunguluze omutwe gumutabuseeko ku makya. Tewali wadde ensimbi esobola okumujjanjaba mukazi wattu. N'omuvubuka naye gwalina Dickson atambulumya mutwe. Njagala wetegereze firimu. Kakati nno mukyala nakasi yajja amuyita Mama Natalia. Banango oyina omwana oyina eddebe ly'omulenzi. Ayayayaya. Omulenzi atambula butambuza negguka buniguusi ne bwemwe. Kugambya ne mukyala nakasi naye tatuliraawo. Omwana mpiseeko buyisi talina kya. Bannange. Singa onoogenda maaso ng'oli munda gino mirimu kyo. Omwana atuuse okuyita mu ngalaati. Ati yamugamba Mama Natalia olaba. Singa onoogenda bugenzi n'emirimu gyo gino. Omwana agenda kuyita mu ngalo. Omwana tawuliriza bantu bakulu. Bannange wazaala munange weebale wazaala. Era mukyala nange onoobeera muzibu. Njagala olabe. N'otolowooza ku baana abaana bagenzi. Maama yamugamba. Na pepepe. Singa onoobeera ne musumbuusa obongo n'obumalira musumbuusa mu bundaazi ne paani. Abaana bakugenzeeko Mama Natalia, abaana batendeka, abaana tebalina mpisa. Liri essajja erikulu limpiseeko buyisi. Neno nga gwayogera naye amunyega. Mama Natalia. Yamuyita Mama Natalia. Obadde ki? Njogera tonziramu, njogera na TV. Kiki obadde? Kyaba asembera waali. Obadde kyekimbe kikuzeemu era. Mukazi wattu nga n'agoogera tagalina munnange. Nze kino ekyana kyo nkisanze. N'addamu n'amunyumiza. Ekyana kyo nkisanze nga kyonna kitambula ng'ekiralu. Kyokka ne kikuleka wano ng'olwadde. Ekyana kyo tekirina magezi. Bannange. Kati owulira otya? Kati owulira otya munnange Mama Natalia? Munnange nkwataako wano nkwataako beeko nga wonyamba. Kale wali. Ebigambo tebivaayo mukazi wattu. Mulise wali woolaba wali eddagala lyange waliwo amakerenda gange. Ekyana kyo. Oli eno otudde kyana kyo tekirina kikuyamba ki. Oluzaalo lwa mukazi wattu n'okankana. Oluzaalo lwakusala Mama Natalia ekirenzi ky'olina mu butuufu. Nze okuzaala nsanga nga kuyise. Kyava akwata amakerenda mpagano munnaye ganaaga omutwe munnange. Kati amazzi gage. Njagala olabe. Kati amazzi ate gagenda kuvaawa Mama Natalia naawe. Kebera waggulu awo mu binika yange awo waliwo amazzi. Mukwano gwamufaako. Mirwanwa bakulu n'abakulu nga babeera ku kitundu. Ono kyava ajjayo ebbinika. Tulisanga mulambo. N'ayiwa mu kabaketi wano. Amuwe amire ku ddagala munnange. Naye gwe obeera n'obavubuka ewaka obeera n'abaana ewaka. Naye butuufu ddala tolina tulisanga mulambo. Kazi wattu kyava amuteekayo munnange amakerenda. N'amuyiwayo n'otuzzi mpola.
ate naawe laba mama Natalia naawe ate kati ogeeyiridde kazi batuno kankana naye taba kubeera mukyala nakasi oba oli awo bandisanze mama Natalia kaweddemu alina abaana ewaka naye mubutuufu alinga atalina naddala Dickson kamwenyumirizaamu n'akamu n'akatono ogenda kukola otya munange mama Natalia lwaki mwana w'omuwala Natalia tatuula wano n'akulabirira asoma biki ye asoma biki ofa omulambo gwennyini ogwedde kakati ojja kutuuka n'okufa nga owooza mwana we awozambu nisimanya ndi mukusoma byebiki eyo mama Natti senkubuulira kubuulira ojja kufa tewali omwana akuyamba omwana omuwala yandibadde atuula n'akulabirira nga tukutwala nga tukuziika fe nga tukuziika bw'onoofa nga tugenda tukuziika tesimanyiiyo nange omwana atuula akujjanjabe omwana omuwala yandibadde atuula n'akujjanjaba mama Natalia yava mu ebyo njagala olabe kati neyo twavaayo twadda kwono mwana muwala abamala bako mu katundu akaasooka n'akookubiri kakati Dickson yajja asooba mpolampola ayagala kola ki nanyakula akasawo bannange munyambe ekivuvuka kibya akasawo kange bannange Dickson akasawo kabbye bannange omukazi engeri sipiri gyakozesezaamu bannange Dickson yajja misinde eno n'akasawo n'atuuka wano erudda anyakudde akasawo mulimu ki ebirowoozo byonna bibeera mu kubba njagala olabe abaali wano bannange emabega tanalengera kiri mabega bannange kati nno omukazi gwabbyeko ensawo amusanze mu maaso gy'alaga ate nga nemabega gy'ali bannange njagala olabe yasembera waali n'okutya atidde musajja wattu yamugamba ssebo oli mubbi munange siri mubbi munange embeera bubeera yempaliriza okukola kino n'okutya atidde omukazi amutunuulidde tatemya bannange n'amwetooloola emirundi 3 njagala olabe n'abagambye mwesibe munywere yagamba nti nkumanyi era manyi ebikwata ku famire yo manyi byonna bye muyitamu ewammwe famire yammwe temuli bulungi akasimbi kabeekubya mpi mama wammwe atoba okunoonya sente za Natalia yamugamba ate nti olinayo bulaza w'omuto ali mu kisulo si kyekyo katonda wano yagamba mama w'omulwadde era munnanga atunda busumbuusa okubeera ono yamubuuza gwani yamugamba nze mala era malayika w'obugagga kwini w'obugagga kwata ensawo yo nnyabo katonda wange yamuga kati eyo tekyali nsawo yange yamugamba oyagala kugaggawala Dickson katonda wange mwesibe enkoba munywere yamugamba siddamu bye njogedde oyagala kugaggawala kituufu njagala kugaggawala oyina ensawo yange kakati gibikkule njagala olabe Dickson ensawo y'omukyala gyabbye abadde amanyi abbye bano abakyala aba bulijjo yamuga kati olina ensawo yange gibikkule olabe kyonojjamu ono kyava gibikkula n'okutya atidde musajja wattu ono yamusekerera yamugamba ajjamu akati kamu njagala olabe mwebisabisa nnyo namuga akati mpa ensawo yange ogyemu akati kamu akati kano kaaki Dickson abuuza yamugamba nti akati ako kagenda kukuyambako mu kuteeka omutindo mu bubbi bwo njagala olabe era ojja kusenya ojja kasanyisa ku manyogo emirundi 3 era ojja kuba tolabika Dickson yeebuuza bakinanisa akyagala mukoomubbi ozaala abalongo
yamugamba invisible nga sirabika kiki kyotegeeza kati no kyava akakwata n'akasenya ekintu kino akati kano kanaakola Dickson yeebuuza olaba abadde abbaluli nga bamulaba kyava akakwata njagala olabe bamugambye akati kano bona okasanyisa ku mannyo ogenda kubeera invisible nga tolabika n'akasanyako ogusooka omukyalo ono yaani yakasanyako ogwokubiri butereevu kyekyaddirira mina tugenda biraba mu katundu ak'okutaano olina vijja edikke nga bulijjo straight awe kibuga Kabutemba omukama abankuumire mweraba.